tuddayo ku independence Africa as a continent ekyali mu captivity kyanaku Africa as a continent tekkirizibwa kwerowoleza tetunaba Africa as a continent tenaba kukirizibwa kwetekera teeka erita discussing bwe walala yes kubanga agabwe gebayisa tetuga discussing tebatuwa mukisa ugakubaganyako ebirowoozo so betuddayo gye twatandikidde tetuyina commonwealth tetuyina common powers tetuyina common laws tewali kintu kyonna ekituteeka mu bintu byabwe okay oba otegere kyeŋŋamba so bw'otunula mu wiiki ewedde paalamenti ya Bungereza nga eteesa ku kulonda kwa wano eteesa ku kulonda okwaggwa eteesa ku gavumenti bw'eyina okukyuka mu buli ngeri yonna kikuwa kifaananyi nti kikuwa ekifaananyi bakyayagala tufuga bakyayagala basigale nga batufuga butereevu batusalirawo kyebaagala bo ate sanctions kati zikyali ku bantu buntu tezinaba genda ku mawanga Uganda bagitaddeko okwo kale okujima obuyambi tebanaba kulangira nti eno natti n'eno z'amaanyi zitukutte bateeka ennatti ku gavumenti ya Robert Mugabe Zimbabwe economy neegwira ddala ekiseera nga economy eweddewo economy yaggwawo takyaliwo kati batuyinako obuyinza bungi naye era Mugabe okuyita mu buzibu bwonna bwe yayitamu n'ensi okuyita mu bugubi obwo yali ayogera bino by'oyogera olwaleero